mbadde nsaba onzikirize kubanga wenzijukiramu gye nasookera nga tukwatagana nze naawe ku nsonga z'ettaka era gwe nagulako ettaka lyange eryasooka mu bulamu bwange bwonna mpaka kati era ndi naawe. Mbadde nsaba ow'ekitiibwa onzikirize ku mulundi guno nkugulireyooko ku mbuzi obuteko kasupu. Nsaba busabi onzikirize nkugulireyooko ku mbuzi kubanga kyonfudde Allah yekka yasinga okumanya. Mbadde nsaba onzikirize okkirize akalabo kange akakatini. Yesebo. Oh. Mwami Asimwe nga neyanzeege muganda wange. Zaani agaana Mukama akuddizeewo mu byonna neyanza kitange neyanzeege iye taata wange. Amiina ow'ekitiibwa neyanza nange okukkiriza ekirabo kyange ekyo kubanga gy'onzijje oba gye nvudde naawe mu by'ettaka nze mmanyi. Ekirala mpeereza manager message tanaba kunziramu ate mbadde nsaba njagala nsindikire eggundi eyo nsobole okulaba oba nyinza osiimako then bano bana baleeta akasente bajje n'embuzi yo ssebo. Kale ssebo neyanzeege. Bambala. Ako kowulidde oyo omwami omumanyi bamuyita Asimwe Ibra. Mwami Asimwe Ibra embuzi yange etuuse bw'ogitisse saagadde bassa mu kamera bantu bakulu bange twatandika na Asimwe Ibra ndowooza naakamuguza poloti zigenda mu 10 naye ovanga ku muntu okutambula naye for over 4 years naye nga buli lwatuuka oggula ettaka agamba mwami Lugonvu nga ne bw'aba alina kyayagala nga mu kaseera ako tokirina agamba kanindemu ndabe abo nno mbalina. Yes, trust. Mwami Asimwe Ibra angulidde embuzi ya mitwalo 3. Kyokka agenza okugula embuzi kati gwe oli mu kwoza mwami Lugonvu naffe tuweekugwa abampa siima ovanga ku client ng'ate yakuwa sente zino baazitisse emitwalo 3 babadde bazze kusasula ku estate gye twabalazeeko eya Kalitunsi eya Mpigi Bumozi ne tubagamba tugiteekateeka atuteeko ploti 4 era mwami Asimwe Ibra yagisiirinze ne tubagamba nti eweddewo gye twataddeyo eggulo eweddewo. Mwami Asimwe Ibra yakubye essimu kuva gonaga nti njagalako nnya mwami wa Lusimbi atutteko eka mukyala Julise Mugabi gwe nagambye agambye kantwaleko akuyiika twagala kubeebaza si kyangu client okusiima ky'omuwadde for years okuuma client omwaka gumu n'okwata ogwokubiri. Kaddu Livingstone oyo yakubye essimu oyo ali Bungereza America yakubye essimu naga mwami Lugonvu njirengedde oyo ye okuviira ddala Kimbuguboza alinayo tuke Mpambire alinayo tuke Kaddu Living tugende Mbizinya Buwama alinayo kati neeno yagambye ye nambemu kuba client b'olunaku oyo Ngude Lawrence Kiza Timothy Steven oyo ali Malaba nyina ba clients abatambudde nange mwebale nnyo mwebalire ddala abatambudde naffe buli kaseera ate nno bano abantu basiima era be bantu bano bennyini ovanga ku client ba client bennyini ne bwenafuna okusoomozebwa mu bulamu be banzijanjaba abo n'akatunda kati nange nti saasobola nalina ebinkutte wabimanya embuzi girye aga 3 15 oyinza ozirabanga noga mwami Lugonvu emitwalo 3 zikyakumalamu
ekikulu mu byonna gwe mutima oyo azimpadde azimpeeredde okategedde beebale nnyo ate mu ngero tuwagira abafise bangi abakyali mu inbox be batannatuuka nako banzigiraako zaweddewo naye tugenda kwanguya okulaba nga tufuna ate ewalala ewasobola okusatisfyinga obwetaavu bwammwe naye nga wali tugigadde katulabe sigala nga weeteeseteese era bw'oba ofise sigala nga weeteeseteese waliwo ekipya ekijja era awo wennyini naye ate ekyengulu awo tukyali mu mukama abakuume mukama abakulembere mwebale nnyo mukama abawa omukisa sa weekend ennungi sarade ennungi sande ennungi ate n'abaana baddayo ku ssomero abazadde mukama omanyi omuntu nga tuli mu kayasi kakuzza abaana mu masomero n'akugulako polotinya kashi n'atakume ekiraga nti lya ne kawuzi kashi beera bulungi gwe leka